ebo banywanyi baffe ab'omukago baffe abateekamu ensimbi katuyingire omutabbizi tulaba olunaku olwaleero agamba atya. Hello. Simati. Hello. Simati. Simati. Hello. Simati. Sebo. Nkulamusiza Simati. Sebo naye nkulamusiza. Jebaliko. Kale baba jebaliko. Bampise Kadima na Mayanja ne Kabogoza. Tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki wano mutabbizi. Wani Sebo? Tuli kubita FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi. Biti FM ekintabuli ky'omuziki. Tuli kubita FM na Mayanja ne Kabogoza mu mutabbizi. Banange nansanyuse bawuliza. Yabadde ogambye tukubireko. Yinadde ngaye munkubireko bakaba bange embeera egenda kunzita mwerieti eyo. Simati. Wanjisemo. Mbeera ki ya karantini? Embeera ya karantini mbi nnyo ku saidi yange nze ngenda kufa. Ngenda kufa sibalimba era yina kyasobola okunyamba yanyambe bakama bange ngenda kuzza emisango. Okay, kagadi Simati. Sebo. Buzibu ki wakutusindikisiza message? Obuzibu bwasindikisiza message muganda wange sikyalina wadde 10, sikyalina wadde 5, sikyakola mukulu yatuggala karantini efuuse karantini. Naye yate ffe tuli ba radio. Mulina mukola bukyanga ffe batusiba mukola buli lunaku mulina ssente Kadima Namayanja Kabogoza mukola buli lunaku era munyambe emitwalo nga 10. Mukulu Sebo Simati. Sebo. Ffe tukola naye gwomanyi otuba tulina bade tulina tebasaba mwe batyo. Nedda era nange sisabe lwampaka ba mukulu Sebo Kadima. Sisabe lwampaka nange ngamba. Nti mubadde mukola omukulu kati yatuwa ennaku nga bwazira yatuwa ennaku 14. Banne bantu nga beetegekera karantini beetegekera karantini ze nalowooza nti omukulu atuwadde ennaku 14 nange nenkola 14 ezo wezagirira nenkola celebration. Wakola ki? Nakola celebration ndowooza zigenze ezo tuziwonye. Wakola celebration? Nakola celebration najwa bia katanzite nagenda okera ku matanga atatongedeko 21. Toka we nalingiya omukadde we nalingiya obutooke bwe n'olusuku nalwo lwaweddemu obutooke. Wali okola ki? Nalingiya nga bw'omanyi engiya omukadde we naliyanga mu lusuku lw'abandi nayo bwaweddemu ge mazima musaba buyambi. Bw'oyiyanga olusuku siriro. Kati nandikoze ntya bannange. Kakati tugenda kukola bwe tuti. Kati ngenda sooka nkuggyeko dde nja kuddamu kkubire tutwogere ku kino nga tuli ffekka. Kadima tonimba muli bayaayi. Kadima tonimba. Tuli bayaayi? Nsonyiwa muganda wange nsonyiwa taata. Sebo tuli bayaayi. Nsonyiwa muganda wange nsonyiwa. Okay, kakati olina famire n'omukazi n'abaana. Famire nagirina bonna nabagoba ne girlfriend nagenderako. Sikyabawuliza sibiriiko nze sikyalina n'obwagazi sikyalina n'okusituka sikyasituka busajja. Mukulu Sebo kale ngenda kukubirako omusajja akayimba bakayise music nkubira ku ssimu omutabbizi omuwulidde omusajja embeera ya karantini emufuukidde ekizibu wangi olukasawuyo kasana luweero webale tuweereza kale munaffe embeera eno gye tuli embeera mbi kati kanzire ku mulamwa omusajja muyamba omukubireko embeera mbi mukasawuyo omusajja nja mukubirako twogere naye mama simu wangu wangi yo setinti avuga bodaboda ebomba kwa 21. Bannange omusajja bambi wali mutaasiza Kadima Namayanja simu bine Kabogoza bali wano bagadanga ya kibe ngenda mukubirako wangi webale kuweereza nkale munaffe ono Satu Ivan nebe ya kibula naye omukulu oyo kyabaakola afune ku senda atunda akasimu kawo kabadde ayogererako afune ekyokula naye tajja kuddamu ku byakuloza atawulirize ku ky'abantu bannange Kadima nji webale kuweereza Sebo nkale
Erika sijja atumye nti akutumidde. Mugambe mutumidde. Kale kati kumulamwa. Oyo yasobedde okuyimiriza kwe kukyekwe. Aligwe mbigambo byonna wajjeemu ekyo. Wanji? Mwanyi Kadima. Sebo. Mweba nukweleze gwanga lwa Buganda. Kali. Mame na manje mwagala nnyo. Ono semwemba kukyokutasa maka mwange. Okay. Mukulu Kadima. Bambi yambo omwami omuleze emitwalo 10. Semwemba. Semwemba emitwalo 10 aleka jintemera sebo. Gwempereza girete wano ku beat nengi Wanji. Sebo wakweleza sebo. Kale mulafe. Ikyantambye semu tabambi omusajja alabye naye nze kyembadde ndaba. Alime bulimi kasooli asimba ebijanjaalo kantini anagenda okuggwako ng'afunyewo kasente akamutasa n'okulabirira famire tikyantambye semu. Okay, webale nnyo tikyantambye semuto. BFM? Kadima. Nji? Nabale kutuweereza. Naawe okuwuliriza. Ono Sauda Matuga bambi omusajja mutaasi. Sauda? Wanji? Mpaayo okusende twongereze ku musajja tumutaasi. Pozi muwankoko zandibirira. Okay, annange leero mama Janet tumusuubira okwogerako eri eggwanga. Sawa zijja kuba nnya ez'ekiro ku mikutu gya TV ajja kubaako ndowooza nga atunnyonnyola atujuliza ku nsonga ero manya yali agamba nti abaana bagenda kuddamu okusoma singa 27 bwe bityo mukwano gwange bwe tugenda banga tumuwuliriza tumanye kiki maama kyagamba olunaku olwaleero.